Enssonga. Akayolagano akavuvungano okugiragira konna tuze ku birthday surprise birthday ya sister waffe Fina era wala abantu team nene nnyo wano tuli waka bamuteze akakodyo azze tamanyi nti wetuli naye nga wetwogerera omugazi amaze okutuuka munatusonyiwa tuzze leeti naye nga omugolo ye amaze okutuuka era nga wolaba okwetegeka kwonna kwonna okugenda mu maaso yoyo nno omugalo amaze okutuuka waliwo omutegesi to you happy birthday to you happy birthday dear Fina happy birthday to you happy birthday day to you happy birthday to you happy birthday dear Fina happy birthday to you Esanyu ly'omuzadde ate nti ankukoze eki abooluganda waliwo akayimba kakugwene kebatera okuyimba bakayimba batya gundi segwagwe mukatwite nnyo kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe kibadde kitya ayina amagezi galinga ga mama obadde ali amukanika obadde oganda pasipoti erongolo weyita sama ne kudduuka mukubidde ne mugange bugenda byakuire neka kanzare mbonabonerere muddala katwesimye onjagaza okuzaala mu myaka gino emito owemula ekyo kyayogedde eggulu likola awemula naye nga abali eyo bampulira kale atuza tugende nze mbonye ebuyire surprise happy birthday wano banasiimula Yes, love. happy birthday happy birthday this is so amazing yeah nedda SB4
tukole ekyo nange banfuyidde sitegedde ndozi oba olwokuba tufaanagana olwokuba tufaanagana ne sisita banange sirina bigambo bingi Fina tubuulireko bagambye batya wamma obedda bano bali mu kwegiragira bali bakulimbye biki ebiki kati omukyalo ono ye Fina ye Fina ye sisa wange wamuwulira dda nga tonazaalibwa nga okyali wammwe eri mu kyalo ye Fina ye sisa wange ye firstborn wange ye mukwano gwange ye buli kimu kyonna. Oh, andi Fina gwe tuddako maka wonderful. Abamole gwe tuddako mutya Ffe tuddako ono firstborn omwana gwe yazzaako okuzaala ye w'amawulire bonna mu Uganda. Firstborn kati netandika okuzaala ndowooza mwe nga bwe muli bwe muti abayimbi ab'amawulire bannabyabufuzi be baddako ono ye mukulu wa misa kisemakula ono ye mukulu wa luna mubiru tumwongeremuko Fina tubuulire bakugambye batya ng'ojja wano owezezza 10 n'emeka ebintu ng'ebyo oba yabaaki Fina bwewegaana emyaka sooka olinde bw'oba kubuuza emyaka n'opyuka Maama bano babitereka anti obadda ku intaneti bagamba 17 babitereka bawe gy'oyagala bawe gy'oyagala yejo ndi bulungi. Happy birthday. Thank you too. Bagambye batya ng'ojja wano Yanimbyeko mbuki nina ne mbadde nkubya amasimu nga tebagakwata. Kalina gwe bangambye mulwadde speed ogenza okutuuka amulamu omula sibitegedde ogenza okutuuka ng'eggulu lyeggadde lyonna bannange muli wano bantu bangi nnyo ne mama ne wali baavudde omusigale nga mutwagala kikulu kyembasaba nga we mujja wano naye ng'alagawa era newonaawulira nti Fina akukubidde kasimu jangu tojja lwaye naye jangu kulwa mukwano mwebale kubeerawo. Kigambo ekyo osinzidde ku kyo kyogera kwensinzidde nti nina abantu bendabye bazadde baabwe bavaawo tewali addamu bajjukira naye kati saawa zino mwenna weemuli kuba waali bana banneerabya nga nfiiriddwa ma bo wali obabeereddewo so Fina abatulaba baali agadde okumanya abantu bangi ebweru eyo bakozesezza nnyo erinnya nze Fina ne bafeera abantu nze muwala wa mama Fina out there abantu batono nnyo abakumanyi ku bantu abamanyi mama Fina 100 only 1% know Fina physically. Owulira otya okuba nti gwe Fina wa mama Fina, the name Mama Fina, which is a brand name across the whole world? Ekisookera ddala nsooka kukyebaliza Katonda singa teyatutonda nze n'ono era temwanditutegedde si bwe kiri kyekisookera ddala n'ekirala okubeera muwala mama Fina kugwe olabanga ekinene nekunze ndabanga ekyangu sikirabanga kyamaanyi kuba kyennina kimmala omutwalo gwenkoze wali wojja n'onsanga gwe gwange okitegeera kasitoma wange omulabye ne Kaizi ne Simon balabye ntikula wonna amayogera Fina kyatuwa obubaka Simon abantu ekibakozesa ekyo
okuferera mu linnya lya mukadde ng'oli agamba nti ye Fiina kisinzira oba nkuza ya muntu oba nayo embeera eri mu nsi wesobola okitwala embeera gye tulimu yekozesa abantu. Fiina abatulaba ebweru eyo balyagadde okumanya Mama Fiina abantu bamulaba ebweru muzadde president w'abasawo b'ekinnansi mu Africa ne East Africa gwe wowo maama wo. Njagala otunnyonnyole how is Mama Fiina ne Fiina at home minus cameras minus abamawulire minus abalwadde. How is that moment nga Fiina aline Mama Fiina mukyala Namutebi mama we? How is that moment at home? Ono sister wange si mama wange soko kichozi. Ono muganda wange. Bannange. Moment ebereete eyo nga muli mwembi. How is that moment? Muganda wange mukwano gwange chali wange. That's good. Wakukido ono. Kati gwobo omanyi Mama Fiina ye byakola nganzo omuntu tebinkwata kuba sigenda funa mama mulala abeera omu gwoba oba gwotegedde ki kuye oba Keiza ategedde ki oba SB4 ategedde ki n'abandaba gwe newookiraba newookiwulira gwamanyi owo tagenda kunzaala bwe tuba tukoma bwe twala bibyo ono ye wange oba mulalu oba muki. Mama Fiina yatubulidde abazadde bangi babeera n'abaana nga sibakwano baabwe abaana ddala bawala ne bagwa ne mu bizibu nga tasobola kugamba ku maama we nti nafunye omusajja maama amulabule nti oyo mukyala gwe maama wakikola otya omwana omufuula mukwano gwe okutuuka kwekyo. Nze byange ne Fiina omwana Mama Fiina si byangu si bisesa. Nze olw'okuba nakuzibwa mu nnaku nesifuna bantu basobola kunkansolinga na kumbeererawo nesifuna basenga abalungi nesifuna bamaama abalungi nakula nkimanyi nti kirungi nnyo omuntu okuba n'omwana nga mukwano gwo. Nina bingi bye namisinga nina bingi bye nandibadde nesasoba bituukako deni Katonda najja mpa omwana ono oba owekigwirawo nakuzaala ntya kati nenfuna omwana nga ndi muto nga siri mukyala mukulu nkyali mwana muto nkyali mu mbeera enzibu eyawusigalo. Kati bwe nazaala omwana ono nemufuula nti yalina okubeera sister wange nemufuula nti yalina okubeera mukwano gwange nemufuula okuba nti yalina ye kamala byonna wange. Wamufuula wa Luganda wakulusegere n'akola byonna byewali osubwa. Kati netukula naye kati nga buli kyenkula naye akiraba then kati netwawukana mu ndowooza nti Fiina bw'ogatta Fiina ne omusamize Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi baawukana bali mayiro nga 8. Fiina takubandeko bali mayiro nga 8. Fiina akeera mu kyaki Fiina akola bibye Fiina mukyala wa ddiini okitegeera. Kati ne tuba nga tugatta mmeeza eno nti maama n'omwana ne buli kyemba nfunye ekinteekako stress buli kyemba nfunye ekimmenya mbeera sure nti Fiina alina okukimanya nga tebunnakya. Kati ali naye buli kyaba afunye ekimumenya esimu esookera wange. Omwana atandika omuyigiza okukola nga ali mu P7 okutandika business. Bazadde batono nnyo abaplanning nti omwana alina okukola nga ali mu P7. Ekyo ndowooza kiyinza okubeera ekizibu. Nenjigiriza omwana wange nti olina okuwa ekitiibwa abantu olina okumanya ennaku yo. Kati omwana wange akuze amanya ennaku ye. So bwe tutambudde bwe tutyo maama bagamba ekitazaala tekyala kiteezaala tekyala naye waliwo nampeereza wano bubaka naŋŋamba bano balinga balongo.
Fina ogenda kukwata otya obusawo Buganda buno singa Mafina babukuleko legacy yogera ku kye bayita legacy nti Mama ni Fina gwobuzo obuzazi mwembi kigenda actually mwembi mukiddemu ekibuzo ekyo singa nga bukeera ku makya waliwo moment ey'okuddira mu bigere akulinyire mu bigere sobuuza mwana ono kintu kino Mama kyembuuza mu tomukuba gundi eno tokiraba ndabo tokiraba bulabi musati n'okubeera musawo wabula ne obuvunanyizibwa bwetisse ku ggwanga lino kati nze ndowooza nti Fina ekibuuzo ekyobusawo bw'ekinnansi temukimubuuza kubanga obusawo bw'ekinnansi oli si ayogera nti obayibula gwana abutwala tebeetuma bwetu ng'oli munnaffe kati Fina newankubadde abwa otandise Fina newankubadde abwagala Fina tabwagala newankubadde ng'abwagala nga yandibadde abuyimirirako oyo bw'aba abukoze essaawa zino Fina aba mufere taba Mama Fina era senga mpulira nti Fina alina bulanki gye yakozese mu bitundu by'ekayunga eyo nga yambiryako kakalaamu Fina abamufere taabamafina okiraba kati obusamize era kyebulaba nkugambye nti kiri wala nnyo Fina ne Mama Fina naye ate waliwo legacy gy'asobola okutwala mu maaso nga bw'abagambye nti Mama ne bw'aba avuddeyo musigale nga mundaba Fina alina bizinensi nange nina bizinensi naye ne bwe nvudde mu nsi Fina asigala mu bizinensi zange kubanga ebizinensi zibaddewo okumala ebbanga amasomero agalaniriza okumala ebbanga sisobola kufa ne gavaawo Fina agalimu nga dayirekita waago si bwe kiri woteeri zonna nga bwe tuzilandinga zonna bwe tuzizimbye Fina azirimu nga dayirekita kati okudduukirira abali mu bwetaavu awo wenjagala awo Fina yabayogerawo ekyo mubuuze kubanga Fina bannayuganda abatulaba maama we abikoze byonna adduukiridde abali mu bwetaavu ebule n'ebweya mu Uganda n'emitala w'amayanja nga bw'abinyonyodde nti osobola omuddira mu bigere mu bizinesi singa nga Katonda bamukoowodde kati olwo wano abali mu bwetaavu Keizi afiiriddwa kakalaamu yeetaaga okweyongerayo Seimo abadde n'obuzibuzibu bwa kino awo buuza bakubuuza so awo kukudduukirira abali mu bwetaavu ogenda tukola otya akantu kano mami bakakwata ne kagenda bwe kati kubanga bajja kukoleeza omuliro budde kuno gugende mu bbanga kati bw'ogira bwoti andi kati Mama Fina kyeyakola kiri kimu yakola ssente ebirala n'abirekera ffe nze badde bagamba Sayimu nti nze ebintu bino sibimanyi kino kimweyimiridde okay Fina abatulaba baagala okumanya ebirala byonna osobola obiyamba maama wo ng'avuddewo naye ekyokudduukirira abali mu bwetaavu tukoze tutya nga mmwe abali wano n'abalala bangi batukiikirira miliyoni 45 ezisigaddeyo nyamba Keizi wali wano wuuyo taliwo wuuyo ku mwenna waliwo abavudde ewala omugamba katujje tubeererewo ki Maama si bwe kiri ku lunaku lwa muwala we kitegeeza woba ombeererawo nange ngenda kukola ki kubeererawo ekyo kiwedde tutongera njagala kubeera ekibuuzo kimu baita ekintu kinyizanga bamuzeeyi kakati maama we alina karakita amutakuzeera bamuzeeyiwo maama we alina karakita oli amukola ekintu ng'okiraba era loza nemukyogerako naawo Sayimu oyo bannaye bakasajja ku kyonna kyayinza enkya n'omusanga ng'ate aseka n'oyo ng'ate amwemulugunyizaako alina karakita eyo ng'omwana kikuyisa kitya nze waliwo wekimpisa obubi naye maama namubuuzaako ko lumu edda twali ku Northern Bypass eyo nga bagizimba omanyi ffe tukuze ne maama tukulidde mu bantu
tojja kuwulira nti Fina ayita ono nti mukozi oba ki naye nga tukuze mu bantu abangi balina bye bamukolanga ne mugamba naye maama oyo omuntu omusobola otya nze nga sisobola bbeerawo waatali naŋŋamba olaba oyo Ibura oyo mulaba nina we nali ku kisenge Ibura najja mwana wange Fina teweerabiranga ekintu ekimu omuntu kyakoze n'okulembeza ebibi. Thank you. Ono omukyala kyeyaŋŋamba saddamu omusobya ye ansinga ku bukulu kitegeeza watuukidde okuzza omuntu oyo eyamukosa ayina kyalaba oba ayina kye yayitamu n'omuntu oyo nga either nali sinnazaalibwa oba nga entegeera yange yali nali sinnategeera okitegeera ng'agamba SB4 oyo mulaba SB4 yambeererawo wano muleke Fina abantu abali ebweru balina ekifaananyi kirala nnyo about embeera nti Ibura akeera ku makya mama Fina n'amuwa essente milioni 10, 20, 15 nga jjo lyabalamu wano mama Fina yangulira essimu empya brand new iPhone era nkiddamu ne wano ku kamera nze we bankwata ku poliisi essimu zange bazitwala nembeera nga ndi off air okumala weeks 2 Mafina nga nonya tanfuna era omuntu yasooka okunkubira yali SB4 nga akubidde Idris nga Idris tali mu ggwanga nangamba tukunoonya tetukufuna mami abuuza buzibu ki abiraba ku social media so bwe nagamba mama Fina nti sirina simu yambuuza ebibuuzo byali 2 oliwa kyekibuuzo kyali kisooka ndi ni mu town ekibuuzo ekyokubiri Samsung ne iPhone simu kijosinga okwetaaga ne mugamba nti mami kankwate iPhone ne bangulira iPhone eno latest model era simu yo nagifuna sawa za Mafina yankubira simu za saa za 12 nga maduka magali ku Sunday ku Monday sawa za 2 ez'okumakya simu njirina mu 5 Fina abantu ebweru bwe tubagamba ebintu bino Mafina agulide Ibule simu ya milioni 6 Mafina agulide Ibule motoka agulide SB4 motoka aserekedde abantu amayumba akoledde abantu azimbidde abantu ebweru ayina basomeseza ku university nga talina bwamuyita n'atikkirwa Makerere semester zonna nasasula amusasulira kosi waka nebe yagwa naddamu n'abe musasulira Fina abantu ebweru baga nti olaba mama Fina akera ku makya n'awa Ibule motoka empya ttuku n'amugulira essimu najjanjaba mukadde we najjanjaba abaana be naye n'amuwa essente olwo Fina ye sente awugamu mpuga bamuterawo ekitanda kya sente yebakugamba balowooza nti kati ffe olaba tutwale ekyo ekikanga kati olwo gwe nannyini linnya nti mama Fina ekino kiyinza kinyona otya munnayuganda okimanyi nnyo nti sente gye weekoledde ewomanyi negye bakuwadde mu negye bakuwadde kati nze njikuliddemu ng'oziraba nga nziraba naye embeera awo nabeera awo nze natandika okukolera ku mutaasa nga mpangisa kuva naye ng'ebigambo bingi oyo mbega oyo kino oyo abeera atya mu ffe mmanyi abamu mumwe babakubira nako ne babagamba Fina ali ku mutaasa bamusimbi bamuplantinzeewo ya ne mama mwenyini nagamba mutaasa kafeere wamanyi kitegeera naye kati nedduuka eryange ntera okugjawo ebirala si kikulu naye ntera okugjawo maama wo waaba ayina zize kola ezizo okimanyi wenna atunuliriza maama mwenna ngenda bawulirako ennugu eno nja kunyigira emitwalo 2 mama gyagenda okuwa omwami oyo naye nga ani gwe yali awaddeko ebiri otegeera kakadde nja nyigira maama SB4 mama lwaki bamugulidde emmotoka otegeera anti kati kyosooka naye okutulira oyo mukyala yazeekoledde togenda mutegeerera ekitegeeza sawa yonna naffe otugulira wemba nzikozi keizi wemba ntudde nenkola lwaki keizi onkubira noŋŋamba nti mwanyinaze nina ekizibu njagalayo akamotoka okuwaye kyenkuwadde akakimaama kubanga nkola nze natandika n'omwana wange ono nga yatandikira wano Katwe mpozi dduuka babayitani lyali awo ku byandaala n'atandika ng'ali mu P7 ne tutandika ne milioni ndoza zaalinga 2
nga asoma ku Pink Hill awe Kawempe n'avaawo n'agenda Buddo S1 ng'akola nga bamuwayo weekend ng'ajja n'abalebi nka kugenda e Dubai nga tusuubula ffenna natandika okusuubula n'afuna edduuka mu ttawuni eritunda gomesi naye natandika okutunda gomesi n'avaayo nanga nti kati mami nti neetengeredde ngenda kukola okusuubula amasimu mbe nga asobola okutunda amasimu n'agula mu myaka gye ng'olwo ali mu S4 ndowooza ali mu S5 n'akola edduuka ku Mutaasa n'atandika okusuubula ebintu bye n'aggulawo akawunti ye ne tutandika okuttunka naye akawunti ku akawunti ng'olwo mubisanya tubisanya kati ngula wano agula wano bagagga kwagalana baavu kwewalana siina kipya kyenkolera Fina ate era ne bwe mba mpadde Simon awira nti Simon bamuwadde $5,000,000 tazimba mutima okitegeera ne bw'aba tazimba mutima olw'ensonga nti waliwo abantu abayamba abantu ng'ate abaana be bali mu mbeera ki mbi tulina omukisanga nina omukisanga nzima Fina nti nzadde abaana bangi kale ne Katonda ampadde obusobozi omaintaininga abaana abo butajula nemba nga Fina tasobola kera ku makya gamba nti kale mami yalunga wano n'ayamba ibula n'agwira SB4 motoka n'agamba kezi n'amuzimbirako ebyo nga tabimisinga kubanga byonna birina otwogera Fina alina amakaaga ageetongodde agasinga n'aganga alina bizinesi ze alina amayumba ge kati era nemba muwadde akalabo yensonga laki nalemesebwa bino ebya basidi kuba ffe twakula tuli banaku tetumanyi basidi nga mbuuza ngenda muwaaki musuubiza okukuuma erinnya lye nsobola omugamba talina lunaku lwaligamba nti Fina avudde mu bantu bange teruliyo mwenna mmanyi mwenna muli wano siri bavaamu n'abo abali ewala sijja n'abaana baffe tubakuza tubagamba gye muli ekikoma kuffe Seguya alina ekibuuzo maama otugambye ebyamasabo Fina tebimukwatako kati Katonda nga akujjuludde obwa pulezidenti obulekeraani mwana kigwa otunulidde mu baana boti yasobola okukwatamu nze nalondebwa omwaka gwali gwa 2004 okwira abasawo b'ekinnansi 2004 bakitegeera kati 2004 nali nkyali nno mwana muto kikwewuunyisa mpaka kati essaawa zino nkyaliko simanyi lwaki kwendi ate era seerondanga kugamba nti neerozi nalondebwa Uganda yonna tebannonda nti obukulembeze bwange bwansikirano nga byendaba mu ggwanga obukulembeze bwange si bwansikirano emisambwa bwe gikeera ku makya ne gitta ne gigamba nti tukukooye tuwadde nga Saimo oba Saimo otunula emmandwa okiraba nga Saimo okimanyi nti olaba n'otegeera olaba kati wana balina empewo mbala kati okiraba kati emisambwa ekintu kye bayita okusamira ekintu kye bayita obusawo ekintu kye bayita obukugu si gwa kyeteekamu senga kyali nti mama Fina nkyeteekamu senga nakivaako dda kati si kya Fina nti olwokubanga Fina bwe naafa Fina asikire emmandwa zange asikire obusawo bwange bayizawo nyinza n'okufa ebulenga ne wasigalawo ne wamala emyaka ndowooza nga 10 nga tewaddanga wakola busawo bwa mama Fina ng'abaliwo babbirawo buki be bantu betusanga nti baali basamize nga bakugu nga b'amaanyi naye bwe baafa obusawo ne bufuluka kati aligenda okusikira empewo zange ayinza okubeera eyo mu myaka nga 5 era bwe mba nfudde abasawo batuula ne balonda omukulembeze waabwe ne bayita mu mitendera ne balonda omukulembeze waabwe abatwala so si Fina Fina ye kyemukuutira mwana wange kyekuutira ensi eno nga bw'ogiraba abatulaba ku kamera kuno musibirire entanda sooka olina okwefuula atawulira Uganda lw'osobola ogiwangula olina okutwala ebintu byonna nti byangu mu nsi muno ebisigadde byonna bisobola okuyitako gwe n'osigala nga oli w'amaanyi nga bwe ntera okubuulira ti Fina toyambuka todwaguuka
kakkana ensi yo ebe ina bwe kutwala mu bulungi bwayo okusinga ogamba nti kakalamu anvume katutunke nani ne kakalamu okiraba sigala ng'okola ekintu kimu kasoba ng'olina omukisa ate omukisa ogulina si bwe kiri omukisa ogulina kati byebisiga byokka byenjagala deni n'okuba ng'olina respect ku mwami wo ng'olina empisa ew'omwami wo oyagala famire y'omwami wo oyagala abantu ate byo birina si bwe biri kati ebisigadde byonna sirina kyenyinza kubuulira Fina kuba tukuze naye kyevula tweyita ba sister and sister tomugambye nti newe tuba tumuletedde era abantu abayise kyekimu nga gwe abantu Fina ayinza obutabayisa bayizawo kansogamanyo ku mbeera za kono meno gye tulaga eyo mama Fina ono omulaba Fina ye muntu akusekera era nze mmanyi n'omutunuya ku bakozi bange ye muntu ayingira najjanga wano kubajja bukyalumu buli mukozi ne yeenoonya yekka ekitateredde Fina akutunula butulize mu maaso n'omanya nti Fina ngambe wano nsitukewo nveewo nkole bwe nti ate nze kyesikola ki kati Fina ndowooza nti olugendo luno oba oluyingidde olina kusooka kukkakkana alina tempa kukakkana lwojja okusobola obulamu bwensi nga bwolaba kimaama kyo bwe kiri ate ekirungi gw'osomyeko nyumunguziddwako omanyi ekikolebwa omuntu eyasoma ate asoma kiyitawo oba okiraba so tusale keeke muwaze n'ebirabo tusooka birabo bakeeke tusooka ki tusooka ki kati gwazo ogaba ekirabo ate osaba chenji oyawuzemu emitwalo ebiri ogabeko tebayita omukwano ogwa ddala kwata konjira ebintu esibifu kati kano ogenda kakola otya mugenda kakuba kano kasira kakalamu jangu wano jangu okuba owendi tekakanga kawesibifu kakalamu ki saimu jangu okuba akantu nokanyigawa naye ogenda kakutumuzamu kubanga yakka kutunuzaamu ani kati ogenda kekuba SB4 bakayiwawa bakakola bwekisokomala okukuma kali ako kekakola katya kakola ki kati bino kino kyo yibulanga abasoma kitegeeza ki mazaalibwa tuyimbe lumu nti happy mami wange wona akuyigirize mufaanagana terwawula kale kyo kibwadde bamuwa ebirago akakote kanaba akono kamulamye tukyali kwako SB4 akatulisiza ekirabo kyange mpafira ngende nze nebake maama biraba yayo si mu bubi keke ngewuuma ekirabo kyange kyenyinza okukuwa ya kino ekirabo kyani nakyo kikyo kale kyange kancewo kikino kimuwe kino kivudde mu Centenary Bank
Oterekayo nnyo. ya Centenary Bank Nese banga ngazijjo. Tebampanga ne. Nzobola kuteeka wano. Gazeti Jagala keke Keke sokevewo. kino I need we. ndako Semetro ni mama njagala we. bwe kino Centenary Bank Ntebe branch corporate be bakuwadde ekirabo kino We wait. Waliwo ekijja wait. Wait, sije ekibiriti kyakyo mwana yoze. tukyetaaga ekibiriti okirabo kino from Centenary Bank Ntebe branch corporate be bakikuwadde Naye tuterese nabo emyaka 10. abasudde zambogo banatuwadde abannange ali ku kyolozete SB4 Kaiza ayina ekirabo okusala ki okinagana nja akalabo kakuba kuwadde naye tofukamidde okukinala ku mwana waani bwoti oyinira omwana omuwala akuzika then kino kirabo kyange nga Kuva mama Fina. kuva mama Fina Bane kanaba. from okuva ku mutima gwange nkuwadde ekirabo kyange Mama kuyambeko engeri gye ndi muntu wo tukisumulule. eki Tusumulule. ekirabo kisumulula omubaamu ebyokulya abantu bakola Abantu balondera. Wemba nafeze n'ensi babirala. omubaamu ebisumulula namasumulula So papa. okutabuzima Amasala baby. kano kasaze bubiti genda kakosa kabasabise nnyo Step by step. yonna mulindako kati musembereyo eri wakalaba mulindako musembereyo eri kamusala Musoke mukwate bwe mutinga tana babikula. yonna bane tozirika kanje nyaka lyawe Meka nzijemba yambekawo kumi 10 Sikitegedde. Ojja kitegeera. Bannange mutuvuga si. Kaize nabona ebintu ebyo Ndeeko maama. Kirabo kyakikage. Netunywa. Keeki ne tugisala. Obujulizi n'abuwa. Ayina edduuka. Amaka gaggwa. Azze yeevu. Ibula ndiro ngendayo. Azze yeevu. Omuwadde ani ankubira million 50 million. Ezisaasaanya. What about omwana wange? munzikiza nange kufina muweza zangu. Ekiri wano. Soka pange boti. Soka pange boti. Badde sizirabanga. Kati zino baziyita 10. Ate namusanda ali bubadde ki? Zino 7 million. Maama ati omanyi waliwo abajjeyo ne batulangira. Tolaba nkola milioni 5. Ezizino million 10. Kyanga kantizeyo. Kuno busatu kulana buna. Zino 10. Zina 2. Zina 3. Ana. Zina 4. Atana. Nsaba. Bukanzikwateko bugo. Muwabu kweyisa. Mama. Bakuwulirako kyatuwulira nga tezinnayo. Ati simu oli wali. amusanze ali bubi nnyo nga singa badde bulungi singa bukomeeno Gwe baziwadde. Funa kyotugamba. Asanyala. Gomanye zimenya akwatira Ekyo kyana kibi. naye kakati Fina. Olaba nze nziri wala ate. Teras. Ulira no case.
byakola can't accept. Ntamusembeza kamera mu maaso Bana mwe nabo baagala kukwata. Ebigambo bibaweddeko tosobola gwe buuza. Nzimu wadde just Mama Fina wa sente kitiibwa just $1,500,000 omwana agende batasobodde jjukira nti tukoze pate tumukoledde pate olw'ensonga kibadde kizibu nnyo tekibeera atekemusagenda Nedda ninga essaati kamuwe essaati. mbw ayagala akapapula kano kaliko obubaka bwe kati twandibadde tukola pate twandibadde abantu basituka abagenda okulya amazaalibwa gaabwe ne batwala abantu baabwe Dubai n'abatwala South Africa ne bakuza amaki amazaalibwa n'omwana wange yandibadde agende South Africa n'akuza amaki amazaalibwa so tasobodde kubanga nze ebintu nga we nabagambye ffe ebintu bya birthday tubimanyi twakabiyingiramu kasente zino nzimuwadde afune waasobola okulaga akutwale oba agenda Dubai oba agenda South Africa oba agenda mu America oba agenda Canada agenda awummule akuze amazaalibwa ge omala ennaku nga agendereko n'abamawulire bannange Nasa na waliwo akafa akalungi. Ayya. Sene tusobola ozzirya tuzikule. Ondaba otya. wetega owemula so byebyo basebo ne banyabo Fina we speech. nti bangi nange benkuliza amazaalibwa bangi bembereddewo olumu nali wano ku omwana wange yasoma n'akola bulungi P7 omuntu omu n'avaayo ng'ayomba Mama Fina ebiri mu ggwanga ensi ebonaabona ng'okwata miliyoni ng'ogiwa omwana bw'ola kwakoze bulungi ebigezo lwaki Bagambe wagimpa n'engenda ebweru. lwaki Mama Fina taddamu tumanyiira n'amira amalusu neŋŋamba esente zange zikulumira wa bwe nyamba omulema olwo n'osanyuka bwe nyamba omuguwensi n'osanyuka Ate kuwo. bwe nyamba owange n'onyiga ogwo gwe muzimu gw'abaavu emotoka nti tekisoboka nti Manyiivu nnyo. ozeranga zirwe ziti miliyoni 5 nti bicupuli Kyokka Naye wabula. engeri gye mmanyi okukola ssente. Nze nsingo Zizo ziriko Bank of Uganda. nabiseeko wano Bandabeko. nedda mama. kirabo ky'omwana ayinza okufa Banna kakati kamera zisooke ziwumule naagala ki Fina atweyo buki butuwe buliwa Mami tomwebaziza. Bambi mugambe thank you mami. money talks okubiza kuba mwoyo Mukulu we yagaana okaaba. baba yibula agerako yakudokeesya obubaka banaye Fina owanze nzigaba Omutima gukuba. kuba munange fe abayiribi banatuwulira ku mutaasa ate nga ne Ebola ajjayo. kimala enough is enough Kale yimuka. ogenda kuluma otya Abantu abeesigwa mwetuli muno tulabe. gamba mwoli Mwetuli. Okimanyi awo okutte emmotoka nnamba mu nsawo. Okutte ettaka. don't clap your cheeks Tolota. Kale. tweyanzege kiwedde ndowooza mwebale kujja birthday efuuse birthday kululi yawaako swabula nusu akakadde abantu ne bayomba. Fina afunye obukadde 5 ku birthday nga kirabo just kya birthday. Omukulu Ibula birthday zabiri zabagagga tukole nnyo tukolera abaana baffe. kyekibuzo kye nabuuzizza Fina nti out there abantu balaba nga maama watukolera ebintu. Honestly, it is something unheard of. Kyotayinza kubeerawo n'olowooza. 50 million, it is big money. Muwaso mu ggwanga Uganda, muwaso mu nsi yonna. But
bw'otunuulira nti ye Fina avaamu maama Fina. You just glorify. Webaza Allah. Anyway, so bwabityo tukyali mu celebration omukulu mama waffe omulungi Fina amuwadde $5,000,000. Gwali eyo muwala wo oba mutabani wo wakuza birthday omuwa kirabo ki? Ffenna tetwenkanankana. Ojja kulaba mama Fina nga amuwadde $5,000,000 muwala we. Naawe weekako ennyo tunene by'olina muwala we omuwa 5. Oyinza okugwa eno nnyanja. Mami madde mbagamba nti eno nnyanja omuntu ali eyo gy'awangaalira eyo ayinza okulaba ng'owadde Fina $5,000,000 ku birthday naye muwala we n'akuza birthday n'atunda ebibye ne yeewola naye amuwe ajja kugwa. Abirembe si byakwekaka. Ajja kugwa. Si byakwekaka abatulaba balungi. Omwana oyo baiza we ye mukyala omukozi okuva twatandika mukyala mukozi. Ebigambo ebimu ndowooza n'ebinzimba Fina abimpa. Ye mukyala nsaawa 12 kitundu omusaala ku dduuka lye ng'atudde ng'akola. Mukyala akusikiriza okwongera okupushinga mu maaso. Kuba Fina ne waba alina miliyoni z'oba tugeze 10 ng'ayagala kugula ttaka gamba minja kugula ttaka naye wano olaba wanaatunda. Ye muntu alina obwongo. So bukyambaawo mbadde simukolerako birthday. Lwe lusoose olwaleero era nze nga baŋŋamba ebintu bya birthday sibimanyi. Olabye Sayima abadde anjerega simanyi bwe babikola. Kati kokoze nze kakalabye. Ogenze wala. Sikogedde. Bwe nze ne ngamba kati jukira we mwa surprise birthday. Kati sibyagale gamwantu. Kati mukadde kubacha. Okunyigira ky'omukoze leero. Kati mukadde kubacha. Njala nti balumye ennyo. Kati batukadde ku machere nga nayo bangende ku dduuka mutwayire ekirabo. Kati ne mbagamba nti ate mujje ku hoteri. Kati bwe mugambe kujja ku hoteri nga sijja kujja ku hoteri. Mami bw'obanga oli bubi nnyo kanzije waka. Kati kivula mulidde. Enkoko erimu n'embisi. Ibula mbagamba maama nti bannaffe bayinza okutulaba tuwaddeyo 5. Enkya n'agamba nkuwadde kawundu. Waliwo kawundu gye baagala emirundi ejja gyali ena baba faati n'ensi kongereko ensi mugiraba osobola okufuga yonna gy'obeera ku ntebe roodi eyo yonna gy'owanga kimala ofuga eyo abomboloodi n'obaleka bajiga beja ena kawundu n'ogwokutaano netala yalaga kawundu tuli ku birthday ya Fina nange tuli ku birthday ya mwana Fina bambi nebaza nnyo Katonda olw'omwana ng'oyo bayiza abantu bamanyi nti nina omwana omu nina abaana bangi nina abaana bangi naye oyo abaddewo ye yakola erinnya lyange n'aleeta erinnya ery'omukisa erifudde maama Fina kyendi ate erinnya libadde eddungi nze omwana wange tujja musanga mu bbaala tolinawo omusanga sibe bano abaana basire kwini abeera ku mirimu gye ng'akola so kano kadde kamusaanidde akalabo kano obusente buno bwemuwadde mami kabadde kalabo obusente kabadde kalabo kiki kibadde ku lw'obulungi bw'empulira yaffe gubadde ku lw'obulungi bw'empulira muwendo ki ogw'essente gw'ogamba nti ssente nnyingi kuggwe kubanga wano oli mu kutumalamu bumazima $5,000,000 nti ako ke katono kensobodde olw'ekinene oyagala muwa banka bwe labayo nze bampe emmotoka ya bukadde 7 naŋŋamba kaako kensobodde mu butono eruwa enkadde mayinja yagamba nina ekika kinene nnyo mulimu nga tebavako ku mmotoka omuntu ekintu kyenandimuwadde ekimugyamu kati nga Fina ndabanga $5,000,000 $10,000,000 mama Fina tofunya mimwango yogera ku ssente nyingi tunakuya ssente Tuggussa Enssonga